Sirimba lero bino by'enjogera byakumoyo tobola omutima gwange munda ekukubira nze ne kuntujja omukwano leero njagala otegere nti wampamba wotoli siryasenywa nze sebaka nyabo naye toneefuulira nga tolaba nze nkwagadde nnyo tonjiwanga obulamu bwange nebwonona osibye atya mukwano gwange ali mukulaba Delta TV tukole nkwaniriza nnyo mu programu eno ey'okwanjula n'embaga era nga munange Dr. Apostel Juliet Bigirwa era bw'atyo bye bigambo bye yabadde agamba mukyala we nti bambi tamwefuulira kuba ye amwagadde nnyo era amwagalira ddala yabadde abigambo omukyala omulungi alina akasusu ayogera bulungi alina ekisa alina empisa era nga munange ye mukyala Juliet Namuleme ababiri bano bamaze bonna ebbanga ddene balina abaana bana abalenzi era bwe batyo basizeewo obufumbo obufuula official mundange oli otya kasubire nti oli bulungi leero nsinzidde wano eno ku Sharitas by the World nga bw'olaba wano wendi ndi mu bridal section oba mu gown section muno tulinamu gowns tulinamu changing dresses maids dresses era be banyambaza n'olugoye luno n'enviiri ne makeup tubikolako mu saloon section ate nga tulina ne traditional section gomesi section nga tulina engoye zonna ez'abagole n'omukolo gwonna tugutegeka gutukwase osirike negamba bannaffe abanjovu estate developers bali wali enansana ku kizimbe kya njovu Nansana Business Center osobola ogendawo mukwano n'ofuna poloti ku kibanja mpola okitegedde mukwano ate tebakoma okwo be bananyini Njovu Junior School Nansana Wamala ng'ebikozesebwa ebisinga obisangayo bw'otwalayo omwana wo okusoma bayita bulungi nnyo P7 abaana abayisa bulungi era osobola ne school fees bakkiriza kibanja mpola omu n'okusalirako mukulu Njovu yasalawo okuddiza abantu ba Nansana abamubeereddewo ebbanga eddene oli otya mukwano bampita Sharita mazima wanvu leero lwa Sunday kugamba nti programu eno ebeerawo ssaawa 10 mpaka 1 oba agisubiddwa n'ogenda ku YouTube ku Sharita's Show n'osobola okubeera ate mukwano nga wejjukanya embaga zonna ze wali osubidde oba okwanjula kwonna leero tulina omukolo gumu gwa Apostle ate nga Dr. Juliet Bigirwa era nga munnange ali wali eri ku Fem Church ewa Kiso muli muti abaana ba Fem nga mweyagala nga muli basanyufu ne daddy wabwe nakati no yasazeewo n'agamba nti kangende ne mukyala wange abaddewo nga ntandika twasisinkana eyo ewaffe ekibaale ne kaluguuza mukyala wa mukisa mukyala alina empisa ate mukkakkamu tankayanya bw'atyo n'amukuba embaga eno bagambye nti ekirooto kyabwe mukyala Juliet Namuleme basazeewo nti ekirooto kyakiyabwe y'ekirooto bagenze wa Pastor Kayiwa tukimanyi nti era ye nannyini Kayiwa International University kiba kitegeeza professor ate naye alina zi rank ez'enjawulo zi doctor kati ono munne yabadde alabira ddala nti ono ye role model we era asaanidde okubeera nga abagatta kuba naye zi doctorate azirina bwate ne babagatira ebo babaddewo n'omu Nigeria eyabawadde enjiri n'okubabuulirira bannange Apostel nga wasitudde abanene oluvannyuma ne batambulira mu limousine ne bayita mu Nansana ate mu Nansana babategeera mpaka Wakiso ne babeera ng'ate basanyukira ddala omumaizi bayambadde bulungi berekezeza abadde ensanyufu abantu ba church babadde basanyufu reception bagikwatidde awo ku Wakisha ku kisaawe awo wennyini bannaffe abawakiso Giants ne batera okukolera practice ez'ebyemipiira bano bakipangisiza kyonna ne bakolerawo reception y'embaga era omwami ono Dr. era Apostle ne bongera omwongera zi doctorate endala ebitiibwa ebirala tebituukikako kyabadde kirungi nnyo olw'okutumira ne ku muganda we Dr. Julius Kyamanywa nkutumiddeko nnyo n'omukyala kakutuuseeko omukolo guno tuva ku Delta TV tukole nze Sharita mazima wanvu mami eyakolamu
Mami. Madam, Marekani bajje twagoloza. Thank you for this beautiful day that you've given me. We bless your name in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Yes, all of you at Namuleme Christian Fellowship, the Mount of Worship. Welcome to be part of this wedding blessing upon them and to share in their joy. Our Lord Jesus Christ was himself a guest at the wedding.
in Cana of Galilee, and through his Spirit, he is with us now. Hallelujah. Hallelujah. The Bible says, the Holy Scriptures, they teach us that in marriage is a gift of God from creation and a means of God's grace. Therefore, a holy mystery in which man and woman become one flesh, and it is God's purpose that a husband and a wife give themselves to each other in love throughout their lives. Therefore, from Hebrews 13, verse 4, it says, marriage should be honored by all, and the marriage bed kept pure, for God will judge the adulterers and the sexually immoral. Praise the Lord. Praise the Lord. Mugaga, Namuleme, Juliet have resolved to be joined in holy matrimony under the arrangement of a monogamous marriage. They have satisfied all our official requirements for this union to proceed as desired. I appeal therefore that the church proceedings may begin. If there are no reasonable objections to their aspirations. Okay. Pastor has allowed us to go ahead. Hallelujah. Waliwo alina ensonga erirobera bano ababiri okubeera nga bagattibwa mu bufumo obutukuvu. Kale osirikiranga ddala paka Yesu lw'alidda. Any reason, probably got a vision as you are coming, why shouldn't marry Mugaga, Namuleme, Juliet? I don't have any. Mugaga, Namuleme, Juliet, do you have any reason that may stop you from getting married to Bigirwa, Julius? I don't have any. Hallelujah. Because even the true man has a reason. I therefore welcome Pastor Douglas Sereko to give us a reading from 1 Peter. Chapter 20, and may you enjoy your day. Our readings will come from 1 Peter, chapter 3, from verse 1 up to verse 7. Verse 1. Likewise, your wives be in subjection to your own husbands, that if any obey not the word, they also may without the word be won by the conversations of the wives, while they behold their chaste conversations upon with fear, coupled with fear. Verse 3. Whose adorning let it not be that outside adorning of plaiting of hair, and of wearing of gold, or putting on of apparel, but let it be hidden, let be the hidden man of the heart, in that which is not corruptible, even the ornament of the meek and the quiet spirit, which is in the sight of God of great price. Verse 5. For after this manner in the old time, the holy woman also, who trusted in God, adorned themselves, being in subjection to their own husbands. Verse 6. Even as Sarah obeyed Abraham, calling him Lord, whose daughters yet are, as long as ye do well, and are not afraid with any amazement. Likewise,
ye husbands dwell with them according to knowledge, giving honor unto the wife as unto the weaker vessel, as being heirs together of the grace of life, that your prayers may not be hindered. This is the word of the Lord. God bless. Dr. Julius and Juliet, and calling you Julius and Juliet. Yeah. We are so glad to see you. The first time I interacted with you, I actually liked you so much. So I've interacted with your wife, but I think she's equally good. Hallelujah. The vows you are about to take are about, please look at each other, don't look at me. Ochalaba okwanjula n'embaga.